ne babeeranga babamalamu amaanyi nga babatiisatiisa nti omulabe w'amaanyi ayinza okutumalawo era situyinza kumuwangula n'ebigambo ebifaananako ng'ebyo biterebula. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل بالي babaagaliza ebizibu okuva edda n'edda nga waqallabu laka al-umura ebigambo byammwe babivvuunula kifuula nnenge ebyo nga babeeranga balina enkwe zaabwe n'abayahudi ne bamushirikiina nga bayambagana nabo ng'ebigambo bye mubatwalira babivvuunula kifuula nnenge hatta jaa al-haqqu okutuusa mpaka amazima lwe gajja Makka neewangulibwa wa dhahara amrullah ekigambo kya Allah nekibeera nga kyekikukunavu kyekiri waggulu abantu ne bayingira obusiraamu ebibinja n'ebibinja nga Makka ewanguddwa naye ng'emabega eri bajjanga ebigambo babivvuunula kifuula nnenge nga baagala okuleeta effitina mu basiraamu nti obusiraamu bugenda kusaanawo nga babeera beekobaana n'abayahudi ne bamushirikiina nga babasalira enkwe nga tebamanyi nti obudde bwonna eddiini ya Allah eriwangula ne bagiyingiramu ebibinja n'ebibinja wahum kaarihuun era baalinga bakitamu okubeera nti obusiraamu bwe buba waggulu. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم مبانتوابو abaganya okugenda okulwana mulimu eyaleeta ensonga ye nga nnafu nga yali munnanfuusi nga bamuyita Aljiddu bun Qaisi omusajja oyo ensonga gye yagwa nabbi Allah aginyumya nti yagamba nti nabbi saagala onsuule mu kikemo abakazi beeyo gye tulaga okulwana bakazi balungi nnyo nze bwe naatuuka mu bakyala beeyo sisobola kwefuga nnyinza okwonerayo obusiraamu bwange. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa minhum mubo man yakulu mulimu ajja okwogera oba mulimu akugamba idhan linze njagala onzikirize ndeke genda wala taftinni saagala onsuule mu kikemo ky'abakazi beeyo ala abange fil fitnati sakata abantu b'ekika ekyo baagwadda mu kikemo ekinene ekya shiriki mu kikemo ekinene ekyobunnanfuusi wa inna jahannama mazumulu jahannama la muhitatun bilkafirin bwetooloola ddaaba abatakkiriza ebyo bye bapalappalanya nabo nti obwenzi bwe batya okusinga ebyo bye bapalappalanya nabyo nti batya obwenzi amazima gennyini obwenzi tebusinga shiriki n'obunnanfuusi bwe balimu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nti abantu abo baagwadda mu kinene beewugguusa ekinene kye baagwamu ye shiriki n'obunnanfuusi era jahannama ebalindiridde egenda kubeetooloola. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تصيبك حسنة سينغو ملانوفنا كالونجي تسؤهم ekintu ekyo kibakosa nnyo singa mukomawo mu lutalo nga muwangudde ne mujja n'eminyago nga mingi nga buli omu ajja yeetisse ekintu ekyo kibanyigiriza abataagenza abannanfuusi. Wa in tusibuka musibatun naye singa mumala n'enfuna y'ebizibu abantu battiddwa emaali yammwe ewambiddwa yaqulu bagamba kad akhadna amrana min qablun bannange ensonga yaffe twagikutte bulungi bwe twapulaaninze okuva eri mu ntandikwa ey'obutagenda ne tupalappalanya ne tubeera nga ffe situgenze olwo ffe twalusumattuse wayatawallawo ne bagenda nga badda ewaabwe wahum farihun nga basanyufu basekera waggulu nga basekerera abakkiriza abafiiriddeyo nga bo bagamba nti ekintu ffe twakibaliddewo okuva mu ntandikwa ne tubeera nga tukyetegula kubanga ffe ebintu tubitegeererawo ng'ebintu tebinnaba kubeera nga biyingirawo ffe olwo twaluwonye. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله يتوكل المؤمنون. قل bagambe lan yusibana tewali kigenda kututuukako illa okujjako ma kataba Allahu lana ekyo nga Allah yakituwandiikako
huwa maulana yimutasa waffe wa ala allahi fiku allah falyatawakkalil mu'minun etukubiriza abantu nti buli bakkiriza gye basaanidde okwesigamira. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل bagambe hal tarabbasuna bina mulowooza mulina kye mulindirira nga ffe tugenze yella okujjako ihda alhusnayaini ekimu ku birungi ebibiri kye mulinda okuwulira okuva gye tuba tugenze nga mwe tubalese, imma okubeera nga tukomyewo nga tuwangudde nga tulina eminyago, ekyo mukirindirira era muwulira ennaku nga temugenze naffe, oba si ekyo bwe tuba tetufunye eminyago ekirungi ekyokubiri ababa bafiiriddeyo baba bafunye shahada baba bafuusa abajulizi ba Allah abajulizi ku lwa Allah bagenda okubeera nga bafuna amadaala g'abajulizi, ekyo nakyo kirungi nnyo ku sayidi y'ababa bafiiridde mu kkubo lya Allah, ekisinga ate mu okubeera nga kibasanyusa nti temwagenze bannammwe bafiiriddeyo. Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti mubabuulire nti ffe bwe tuba tugenze ne tubaleka wano muba temuyina kye mulindirira okujjako, mulindirira okuva gye tuli ekimu ku birungi ebibiri, okujja n'eminyago kirungi ng'ate kirungi gye tuli wadde nga kibanyigiriza, so ng'ate n'okufiirayo kirungi eri abakkiriza ate nga mmwe mukirabanga ekibi naye ngeri abakkiriza kirungi ate mmwe nga musanyukula okuba temwagenze. wanahanu naye naffe natarabbasu bikum tulindirira ku sayidi yammwe abatagenze olw'ebyo ebisongasonga bye mutupangirapangirawo, tulindirira ekimu ku bibiri, an yusibakum allahu bi'adhabin min indi, Allah okubatuusaako ekibonerezo nga kiva gyali butereevu, aw bi aidina oba okukibatuusaako nga kiyita mu mikono gyaffe, fatarabbasu mulindirire ebyammwe, inna ma'akum mutarabbisun, naffe tukyali nammwe tulindirira ebigenda mu maaso, ebyaffe mubirinde nga tubadde tubalese wano tujja kubituukako, naye naffe tulinda ebyammwe bye tubagambye obudde bwonna Allah subhanahu wa ta'ala ajja bibatuusaako. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل bagambe anfiqu muweeyo طوعا mubulungi aw karahan oba mubuwaze, lan yutaqabbala minkum naye byonna byemunaaba muwaddeyo Allah subhanahu wa ta'ala tajja kukkiriza kuwaayo kwammwe kwe munaaba muwaddeyo. Lwaki? innakum kuntum qauman fasiqin, kubanga mulabise okuva edda nga mubadde bantu boonoonyi. Kobenga owaddeyo mu bulungi, kobenga owaddeyo mu buwaze, Allah subhanahu wa ta'ala tajja kukkiriza. wama mana'ahum tewali kya Allah subhanahu wa ta'ala atugamba وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما منعهم تولي كابغانا أن تقبل منهم وكبيرا تشبكزي تكرزي ويري الله nafaqatuhum ekibaba badde nga bawaddeyo mu kkubo lya Allah nga bakiwaddeyo mu bulungi ne mu bubi, illa okujjako annahum kafaru billahi wa birasuli, okujjako ekibaganyisa okukkirizibwa okuwaayo kwabwe ekiba kye baba bawaddeyo kwe kubeera nti bawakanya Allah n'omubaka we. wala ya'tuuna as-salaata, era tebajja kusaala, illa wahum kusaala okujjako bajja bagayaavu. wala yunfiquuna, era tebawaayo, illa wahum karihuuna, okujjako nga bakakiddwa. si kukakibwa nti bazibajjako lwa mpaka, naye wabula oluusi omuntu ayinza okubeera nga agamba nti singa nategedde nti waliwo okuwaayo ssente sandize naye mpaddeyo olw'okubeera nti ntidde okuswala, n'abeera nga akakiddwa olw'embeera ebeerawo mu kifo ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekyo kye kimu ku bintu ebyagaana okubeera nti gye baba bawaddeyo mu kkubo lya Allah, Allah tagenda kubeera ng'abikkiriza nti abasasulemu nga bwe balibeera baagadde okubeera nga basasulwamu nga bw'akikola ku sayidi y'abakkiriza. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم
وهم كافرون فلا تعجبك أموالهم تزكويونيسanga sente zaabwe nnyingi ze balina wala auladuhum wadde abaana baabwe abalabika nti bali bulungi balya bulungi beeyagala bambala basanyufu innama yuridu llahu liyuazibahum biha allah yagala ababonereze n'ebyebugagga bye balina fi lhayati dduniya kuno ku bulamu bw'ensi allah ajja kuyita mu bugagga bw'abawadde abeere nga abatuusa ku bulamu obuzibu bajja kubeera nga balwala agalwadde aganene nga buli kaseera baba bagenda okulya bamala kwekubaga iso allah subhanahu wa ta'ala ajja kubatuusaako ebizibu nga biyisa mu baana baabwe baleke babeere nga batiba naye kuno ku nsi allah agenda kubabonereza n'ebyo bye batiba nabyo watazhaka anfusuhum n'emyoyo gyabwe gijja kutuuka ku ssaawa egijjamu wahum kafirun nga babakafiiri abannamaddala allah subhanahu wa ta'ala bagenda okuteekako obusungu bwe ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويحلفون بالله بلايدين يا الله إنهم تابانت أبو منكم باممwe وما هم منكم الله بغاني ددلان تدلا كبوغرا ستروف السباممwe ولكنهم يابانت أبو قوم بانتو yafuraqun babatyulu tyaluyitirivu nnyo si bamumwe wabula abantu ababatya olutya olwannamaddala olw'obunnanfuusi bwe bamanyi nti buli mu mitima gyabwe لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأ singa abantu abo basobola okufuna obubudamu gye baddukira babeere nga bataasa obulamu bwabwe awu makaratin oba empuku eziri mu nsozi nga basobola okugenda ne babudamu eyo ne babeera nga bali wala nammwe awu muddakhalan oba emikwesese gye basobola okubeera nga beekukuma singa babeera basobodde okugifuna olw'okutaasa obulamu bwabwe n'emmaali yaabwe Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti lawawu ilayhi baaligenze eri ebintu ebyo ne basobola okubeera nga babeetegula wahum yajmahun nga bagenda mu sipiidi ez'ekika ekyenjawulo nga n'ennabugisi mufungize basobola okubeera nga babeetegula kubeera nti babatya nnyo batya obulamu bwabwe okubeera nti mubukosa wamu n'ebyobugagga byabwe okubeera nti nno mubituusaako akabi ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ومنهم ملمو من يلمزك في الصدقات aba bakuyisaamu amaaso nga bakuziimuula olw'obutali bumativu mu ngeri gy'obwogabyemu sadaqaati emmaali eya zaka aya yokukka kitugambibwa nti nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wasallam a'ta ba'd ar-ru'ati al-ghanam yawakubamu abaali balunda embuzi shay'an li faqrihim n'abaako ekitundu ky'abawa ku mbuzi ezaali zirundibwa abantu abo olw'obwavu bwabwe ng'ayagala okubayamba fata'ana abulhawazi almunafiq omusajja oyo eyali ayitibwa abulhawazi almunafiq omunnanfuusi n'atandika okwemulugunya ku kikolwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yakola ekyokuwa abalunzi embuzi faqala n'agamba nga yemulugunya ma hadha biladili muhammadi takozesezza bwenkanya sallallahu alaihi wasallam kaifa yada'u sadaqatikum fi ru'a'i al-ghanami i'anatan lahum asobola atya okuddira emmaali yammwe gye mwawadde zaka z'embuzi ze mwawadde ne muzitoolanga emmaali omusolo gwa allah n'aziwa abalunzi b'embuzi n'abeera nga ajjeeko omutemwa gwawa abalunzi b'embuzi olw'okwagala okubayamba babeere nga bava mu bwavu allah subhanahu wa ta'ala ekikolwa ekyo oba ekigambo ekyo ne kimunyiiza eky'omusajja kye yayogera nga yeemulugunya ku nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yakola mu maali y'abasiraamu gye baali bawadde eya zaka nga bagiwadde mu kika ky'embuzi olw'okuba nti nabbi yali yagiwaako abanaku abaali abalaalo abaali balunda embuzi ezo n'abeera nga si mumativu allah kwe kussa etteeka erigamba nti mu bannanfuusi mulimu ومنهم من يلمزك في الصدقات mulimu mu bannanfuusi abo abalabika nti bakuziimuula ne balabika nti beemulugunya mu ngeri gy'ogabamu
emmaali ya zaka. Fa in utu minha radu, bwe bafuna omukisa okufunako ku maali ya zaka bawulira nga basiimu era nga batebenkedde mu mitima gyabwe. Wa in lam yu'taw minha, naye singa akabatanda ne babeera nga kwolwo tebafunyeeko omutemwa, idhan hum yaskhatun, beesanga nga banyiivu nga sebamativu mu ngeri gy'oba ogabyemu emmaali eyo. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ولو أنهم رضوا، Allah agamba nti singa abantu abo baali basiima ma atahumullahu wa rasuluhu, nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba asazeewo ekyo ky'abawadde oba omubaka we, ne babeera nga basiima nga bamatira n'ekyo. Wa qaalu hasbuna Allah, ne boogera nga bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwadde kimala, oba enkola gy'akozeemu yeeyo etumatizza emala. Sayu'tiina Allahu min fadlihi wa rasuluhu, Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we bajja kutuwaata ekisinga ku ebyo ebigabiddwa, wadde nga ku mulundi guno tubadde mbatafunye, naye ate tulina essuubi nti obudde bwonna bajja tuwa ekitumatiza. Inna ila Allahi raghibun, mazima ffe ddala eri Allah gye tusinga okubeera nga twagala ebiri gy'ali bye tusinga okweyunira. Singa babeera nga bamativu mu ngeri ng'eyo, kyali badde kirungi okusinga okubeera nga beemulugunya, naddala nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku mulundi ogwo bw'abanga agabye nga tabawadde. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Innama sadaqatu, mazima emmaali eya zaka singa ebezze mu bitendera gyayo nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagibeera ng'agitulalikako, gamba nga waliwo ezzaka ey'ebyobusuubuzi, waliwo zaka ey'ebirime, waliwo zaka ey'ebisolo, n'ebika by'ezzaka ez'enjawulo ng'ebyo bimanyiddwa. Allah subhanahu wa ta'ala yayingirawo nga atulaga emitemwa gy'abantu abalina okufuna emmaali eyo oluvannyuma lw'abantu obutaba bumativu mu ngaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bwe yali agabye, naddala ku sayidi y'abannanfuusi. Allah agamba nti innama sadaqatu lilfuqara'i, mazima emmaali eyeeba ekuŋŋaanyiziddwa nga zaka, emitendera gyayo gy'erina okubeera ng'egendamu y'abo abasajja abalabika n'abakyala nga baavu, walmasakini, n'abo bamasikiini. Abanya abamu batugamba nti abaavu be abalabika nti embeera yaabwe si nnungi mu byenfuna, naye ng'ate tebeeyoleka eri bantu kubalaga buyinike bwabwe, so ng'ate bamasikiini nabo babeera mu ngeri y'emu ng'ebyenfuna yaabwe si birungi, naye ng'ate bo beeyoleka eri abantu mu kubasaba. Wal-aamiliina alaiha, n'abo abagikolamu nabo balina okufunako omutemwa gwabwe, gamba abagikuŋŋaanya, abali mu ofiisi egiwandiika, n'abantu abagwa mu ttuluba ya ofiisi ekola ku bya zaka balina okubeera nga baweebwako omutemwa gwabwe. Walmuallafati qulubuhum, n'abantu abanoonyezebwa emitima gyabwe okubeera nti ginywera mu busiraamu, nga ddala mu butuufu singa tuba tulina kye tumuwadde mu by'obugagga, omutima gwe gusobola okubeera nga mu mativu eri obusiraamu, era n'abantu be ng'asobola okubeera nga abanyweza ne babeera nga banywerera ku busiraamu, singa kibeera nga tulabyewo obwetaavu obw'omuntu okubeera nga singa tuba tumuwadde omutima gwe gujja kubeera nga mu mativu eri eddiini y'obusiraamu, so ng'ate n'emabega we eriyo abantu abamukkiririzaamu abawera, omuntu oyo aweebwa ku maali ya zaka. Wa fi riqaabi, n'abo abalabika nti balina amabaluwa bakama baabwe ge babawandiikidde ne babasaba nti singa baba nabaleese banaabanga babawadde omutemwa gw'ensimbi bajja kubajja mu buddu nga bamaze okwegula. Singa omuntu ayagala okuta ensingo ye kumujja mu buddu, atuleetera ekiwandiiko ekiva eri mukama we ng'alina omutemwa gw'ensimbi gw'ayagala, tutoola mu ssente eza zaka ne tumuwa n'agenda ne yeenunula okuva mu buddu. Walgharimiina, abantu abalabika nti balina amabanja
nabo Allah subhanahu wa ta'ala aboogerako nti singa bajja gye tuli ne tumatira ebbanja lyabwe nti ddala babanjibwa balina omutemwa gwe baweebwa mu zaka bagende bejje mu mabanja ago. Wa fi sabilillahi, n'abo abali mu kkubo lya Allah abamujahidiina tubasibirira ne babeera nga bagenda okutabaala mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, eddiini ya Allah ebeerenga yeri waggulu, ekitali ddiini ya Allah kibeerenga kyekiri wansi. Wabni sabil, awo omuntu omutambuze singa abeera nga ali mu bwetaavu bw'okumuyambako ayambibwa mu maali ya zaka, ekyo ekimusobozesa okutuuka gy'alaga. Faridatan min Allahi, ebyo byonna bye twogera zaka teeka eryatulaalikibwako okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga mpaji mu mpaji y'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuteekako nti ejja kuggibwanga mu bagagga ebeerengezzibwa eri emitendera egyogeddwa. Wallahu alimun hakimun, Allah subhanahu wa ta'ala mumanyi nnyo mu mbeera ze zonna ku buli kyakola, hakimun ate takola nsobi mu ekyo ky'abaalamudde. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم أتم بانتواب ملمو أبنانفوسي الذين يؤذون نبيا أبابا بكانتي banyiza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ebigambo byabwe, boogera ebigambo ebirimu ebinyiizo nga banyiiza nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa yaquluuna huwa udhunun, ne bamwogerako nga bamugamba nti nabbi Muhammad watuuse kati afuuse kutu. Kigambo ekyo kyogerebwa mu lulimi Oluwarabu ewaabwe nga kisooka ekitegeeza ti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ateekawo okutu kwe, ne babeera nga boogerera mukwo buli muntu yenna asanze, so ng'omuntu ow'ekitiibwa mu ndaba yaabwe yali badde tawuliriza buli muntu yenna ayogera, yali badde ne grade y'abantu gy'ayogera nabo, naye bagezaako okwagala okumukkakkanya nga bamunyiiza nga bamuyita nti kutu, ayogera na buli gw'asanze, abalangira n'abakopi, bamasiikini n'abaavu, so nga ate mu kiti mwali yali badde ayogera n'abantu banene bokka. Kul, Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti bagamba abantu abalina endowooza ennema bw'etyo, udhunu khairin lakum, kasita okutu okwo ebyo by'abaawulidde bulungi obudda gye muli. Omusajja oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamukola nga wampisa, teyeekuluntaza, teyeemanyi, talina kwekuluntaza eri yenna omuntu wa buli kika, awuliriza okuva mu munafuno w'amaanyi, awuliriza okuva eri omugagga n'omwavu, omukopi n'omulangira, obulungi budda gye muli okusinziira ku ebyo by'abaawulidde. Yu'minu billah, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah amukakasa nti oyo akakasa Allah subhanahu wa ta'ala era amumatira era amukkiriza bulungi. Wa yu'min lilmu'minin, era abeera nga ye mu bigambo by'awulidde akakasaamu ebyo byokka ebyabakkiriza, ebitali byabakkiriza n'abannanfuusi ebyo n'abeera nga abiteeka ebbali, tabitwala nga nsonga kubanga amanyi temuli mulamwa. Wa rahmatun lilladhina amanu, ate ebigambo bye byonna birimu okusaasira eri abo abakkiriza minkum mummwe, walladhina yu'dhuuna rasulallah, naye abo abatagenda mu maaso nga tebeekomyeko nga banyiiza omubaka wa Allah n'okubeera nga bamwogerera ebigambo ebimunyiiza, lahum adhabun alim, bajja kufuna ekibonerezo ekiruma ku lunaku lw'enkomerero. Sinakindi nakuno ku bulamu bw'ensi, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubatuusa ku bibonerezo eby'obulumi. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم, balayira erinnya lya Allah we muli nga baagala okubategeeza nti bali kimu nammwe, nammwe muli kimu nabo, nga baagala obutabagwamu nti bannanfuusa batakolagana naffe, ne balabeera nga erinnya lya Allah balirayira naye nga balayirira ku bulimba. Liyurdukum, nga kye banoonya kubasiimisa n'okwagala obutagwa mu nkwe zaabwe. Wallahu wa rasuluhu, ne beerabira nti Allah n'omubaka we ahaqqu an yurduuhu, gwe baali badde bateekwa okubeera nga gwe beeyunira
era nga gwe baagala abeere nga abasiima. Baali badde banoonya okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu byonna bye bakola, in kaanu mu'miniin, bwe babeera nga ddala beekaka